okuwasa ibada abantu bange abamu abaganya okuwasa n'abamu abakyala abamu abaganya okufumbirwa n'omugamba ibada n'agamba nze kansigale mu bulamu. Baganda bange kinyinza obbagamba okuwasa ibada era batukulembera abalongoofu bagitwalanga nga ibada nkuluka nsooke nkuweeyo. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu muwala we Hafsa baawe bwe yamala okufa nastushhida, Umar yakwata ekkubo n'agenda anoonye ani anaatwala muwala we. Teyalinda nti omwana ono kayeenoonyeza ndeetera omuki omwami ng'abantu b'ennaku zino bebakola ki bebakola abadan. So seekaawo kyentegeeza ibada omusajja okunoonyeza muwala we kiri sunna okuba nti gwe musajja omwami noonyeza muwala wo omwana gw'olaba nti at least anaaba atuukiriza eri muwala wo obusiraamu bye mwetaagamu nga y'omwami. Era ne muwala wo omukubiriza omugabe munnange mwana wange nkutadde genda naye kyenkuteeredde okugenda kwe kuba nti nno ogezaako nnyo okumanya nti gy'ogenzemu ibada abanga okuwasa ibada ate ibada ennene enkulu siraamu bwagitukubiriza ne bugisomesa. Sheikh, omuntu agana okuwasa omuntu singanga tuli gye tujjako ekibuuzo omuntu singanga agaana okuwasa mutaammidan nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba la rahbaniyata fil islam mu busiraamu temulimu bwafaaza ya rabbi ate tetuliramu basisita. Omuntu waavaali nagamba nze am single and contented not searching. Twebaze muganda afo Sheikh Saggala mukadde wange ensonga yagitegeera n'ayanguyiriza. Ffe ng'abasiraamu tetubeera single, bwe tubeera nga tuli single tuba tetuli contented. Ebbanga ly'omala ng'oli single you are not contented. Abadan. You can't be contented. You can't be contented when you're single. You have to be singing and searching.